Ababbi ab'effujjo balumbye essomero lya gavumenti mu kiro ne babba ebintu okubadde kompyuta, ssente enkalu ne baleka nga boonoonya emmotoka ze basanzeewo. Basoose kuteeka mukumi ku ssomero lino ku mudumu gwa mmundu ng'essomero erirumbiddwa baliyita Wamatovu Seed School e Nakirebe mu disitulikiti y'Empigi nga byonna bibadde ku ssaawa 7 ogw'ekiro. Bazze mu ssaawa zabadde 7 nga zigenda 8 bamenya ofiisi z'essomero bakwata basikayi ne babasiba banoonya ssente ofiisi bazitinkudde zonna bakwata basikaali babasiba eri abamu. Ababbi bano batutte ne ssente enkalu emitwalo 5 ez'abayizi abanaku ze basondera bannaabwe nga kompyuta gye batutte esangiddwa mu ofiisi ya bbaasa. Bamenya oluggi lw'ekizimbe okuli ofiisi y'omukulu w'essomero ne bayingira ne batandika okwefulukuta era nga kufulu baziresaawo Namasambala. Balabika nga ababadde banoonya essente mu ofiisi ya bbaasa naye ekyo twali twakinogeradde eddagala nti ssente tuzibankinga directly era kye basobodde okutwalayo ye kompyuta erimu data yenna owa finance mu ofiisi ya bbaasa. Kigambibwa nti emmotoka 3 okuli Primobil, Sako eya Kibina babadde baagala kuzibba ne zibalema era nga bano batuukiriza enjogera y'ennaku zino ey'okulemererwa nnyonoona. Mu ya driver y'oluggi lwa driver nga baagala baggulewo munda bagibbe naye batuuse munda ne banoonya eppeesa erya security ne libabula ne baba nga tebasobola ddiraba. Yadde alowooza yerooko kati negaana okugula n'agivaako n'agenda kirabika ng'akasanze nga yakakutte nakasudde wansi. Bambika abapoliisi okuva Empigi nga bakulembeddwamu Jimmy bava mu nsi batuuse ne mubwa enkonzi y'olusu era basanze abazigu bamaziremu omusulo. Abatwala essomero lino okuwadde omukulu waalyo Rebecca Kasule Ssenyange batubuulidde engeri ababbi gye babazinzeemu. Bwe bamenye omusirikale yagenze okujja okugezaako okukwata eyabadde amenya naye yagenze okukyuka emabega ng'ate ow'emmundu amuteeka ku gun point n'amugamba atuule era bwe bamaze okumutuuza ne babasiba ne batandika okukola gye babadde baagala. Ofiisi zonna baazitaagudde bakitadde ku bavubuka abatayagala kukola. Abantu tebagala kukola naye emirimu mitono abalala tebagala kukola betwebireera abalala tebalina mirimu abalala tebagala kukola. Tubeere nga tusobola okwongera ebyokwerinda kubanga gavumenti yatuwa property y'amaanyi nnyo lino essomero eryo nga teriri ku main road nga lirina facility zonna olwekyo tulina kwongera byakwerinda. Poliisi wolabira bino ng'egenda maaso n'okunoonyereza. Joseph Kinobe yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.